Bannayuganda mujebale bampita Mr. Hugs Uganda omukyala ayitibwa Nampeera Christine oswazizza Obuganda mukazi gwe. Imagine obadde n'omusajja akwagala nga kuteekamu buli kimu obadde mukazi ng'olina omwami omulungi n'ogenda mu ttooyi y'ebbaala n'okolera ebya swankaba in a toilet. Sex nemukolera ebintu mu toilet mu kaabuyonjo wenna n'okola ebintu oswazizza Obuganda mukazi gwe oswazizza abakazi mwena. Kyova nagamba abawala abakazi temukyagala kwambala na mpale abasajja babangwira. Naye ono Christine Nampeera oswazizza Obuganda oswazizza culture. Mwabadde mu bbaala mwandivudde mu bbaala ne mugenda mu lodge ne mukola ebintu byammwe. Omuntu n'akurecordinga okumala almost eddakiika 3 nga muli mu ttooyi. Mukazi gwe osaana oba kikolimu osaana kikuba simanyi kyosaanira because ekintu ky'okoze bbaawo bambi abadde akwagala omumazeemu ekitiibwa. Imagine olina omuntu ayinza n'okuba oyo guy gw'abadde naye mu ttooyi nga yakamulaba for that night. Abawala mukolanye one night stand mabaala. Tukimanyi ate abawala mabaala abasinga temwambala mpale. Obadde olabika okuba omukazi omulungi alina fige ennungi ne bwebodde ekitiibwa ne bwemalayo terina musajja ayinza kuddamu kwebakako mazima. N'olekawo bbaawo ayinza okuba nga kukoledde bingi mukazi gwe Christine Nampeera mpuliriza. Kuba nze ndi Munnayuganda, ensi yaffe mugiraze ebintu ebibi. Uganda mugirabisizza ennaku. Uganda mutandise ojjolesa mu mbeera embi. Video yo njirabye, video yo eri mu kutambula buli wamu, buli omu ku ssimu kyemmanya agirina mukazi gwe. Otuswazizza nnyo. Otuswazizza nnyo mukazi gwe mazima. Abawala mabaala bane mweddeko ate oswazizza Obuganda.